omwana mwina we mwawuliddeko nti ali wano? Tetulina we twawulidde nti ali ewantu wonna. Naye kyetumanyira kyetukakasa nti yawambibwa droni eyali emukubira amasimu entakira okumusanga we yali ali. Baali olwedde bamaze okumanya nti alika ne bamupima, naye bwe yamanya nti bamupima n'afuluma, naye agenda okufuluma ndowooza nga bamaze dde okumusalako nti mwana wa buwala. Tulina okutwala obuvunaanyizibwa era abaloyaze baffe batandise okutabagana n'ogw'amateeka okulaba nti tumanya waali wakati ekisooka kya bulamu. Tumanyi oba yattiddwa, tetumanyi, naye tugezaako okulaba nti tumanye ekituufu ekimuliko. Right, Honorable Speaker, I'm raising a matter of national importance concerning with rampant NUP abductions. Recently, 3 days ago, 4 of our members of NUP were arrested and taken to unknown destinations. Right, Honorable Speaker, my prayer from the Minister of Security, that is it a crime for being an NUP member? Secondly, are we experiencing a reign of terror in our country, Uganda? Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. That's Honorable Segirinya has made any speech to begin with. But now Honorable Segirinya, you see, it becomes much easier when you say so and so. When you say supporters, the minister doesn't know where to begin from. So can we get the names of the people? Thank you, Right Honorable Speaker. One is called Umaru Magala, Namboozo Shukie.